Yeah. Bada ekyo tukola tukikolere wano erina okukubula. Mark. Okay, get together. We go. Let's go, yeah? Judy. Hey,
olwokutaano ku Serena Hotel. Egenda kubeera show y'amaanyi kunyumirwa twagala okubegula n'ebweyo kukuleeta ebweyo okukyali kubanga ebweyo ebyanga lyebagenda Serena Hotel agenda kuba ajaguza emyaka 47 ne Ebonies wali wennyini ku Serena Hotel nga bw'osobola kubeera nga osegeera abamemba okuva mu kibiina ekya Ebonies of course bamwelekeddeko kubeera nga baselebratinga wamu naye nga bw'osobola okukitegeera pakinga ewali emmotoka fe tugende aliwagifu tulina okwogera naye alipajja okuddayo bagamba Osiga otya munaye? My sister, what's up, man? What's up? Look at that. Hey, look at everything. Wano tebangobangawo so nze bwenjagalira nkomawo nebongamba nti enkyaga ye ate okomewo oluddako nsobola okukomawo nekyanze nagamba abantu seeryanjawulo I work my money, I spend my money, I enjoy my money, so I enjoy traveling. So traveling in Uganda, Traveling. I love traveling. Yeah. Oh, Paul Jingo. Sorry. Not in. Paul Jingo is in a different country. In a different country. Kati sakumanya lwaki Paul Jingo tajja. Twewuliza naye buli muntu, you have your private life. Yeah, so I got much rush job because of this. I only speak for myself is I love home, I love seeing my brother, and I love Kute, Uzi, and the new members more. Abaana bangi abapya Naye abasinga bangi bagamba naba inspiring ab'ekyama. Ensigo yange teyalimbi. akawunde ow'omukyalo. Ate nga nalisigala naye nalisakulirako omukyalo. Okay. Obuweereza ne acting tebikontana. Bwe nabeera mu Ebonies nali sinama kufuuka mulokole. Obuweereza kati eyimiriza Nnyo. I think without the name nandibadde sigiyo. emmere n'akawunde. I think gye byakola abantu okumanya. Oba the party n'akawunde. Yakola abantu, yanjagazisa abantu n'okutuuka kati. Okay, since we are celebrating Ebonies as 47, tugenda batumanya oluvu wammwe n'oluvu. Twabanta I think I've given this story before. We had music composers nga bayiye ennyimba so nga bolaba Kamuli, olinayiya Basa, olinayiya Omwenge. So this time omuntu yayiya oluyimba yayiya ng'ayiza ku mwana gwe bayita oluyimba. So nga mu luyimba lwe ataddemu ebyo nakawunde nze nakuwonya ekivubu wali mwavu wali alonga. Oluyimba bwe luvaayo ne baluzannya mu studio, isn't it? After that netutandika okukola nga moving skills, drama skills. Kati oluyimba olwo ne bagamba tulukolemu drama nga tuli ku stage then tukoga netulina kujja ku spring. So ne bagamba what's the composer? Was it Moses Nsubuga or what was? I think Moses Nsubuga was the composer of the song. Kati ne bagamba Harriet zannyamu ng'omwana w'ekyalo mwana oluyimba. So nenzannyamu wanyisa Katende Wazungu. So nenzizannya ku stage ekya Nakawunde. Naye nga bakoze different songs Nakawunde ne lubeeramu n'ennyimba endala. So then ne tugalawo stage ne tugenda ku screen.
So when we sat down as a team to biki bye tukola, then Sakata n'agamba I think let's zero for oluyimba tetuba tujja kwe tuba tubuildingira ebintu byonna. Emyaka n'omusanvu Ebonies gy'ogenda celebrating kwekubalirako emeka tewakamalamu gy'ogenda celebrating? I think namalamu oba 15 Kati olinanga emeka? nze Olinanga emeka? kati goba dompa emeka tafaayo. Bwe bakomyawo akadongo ako kano oba oli mu fourth floor? definitely ndi ku first floor. But she's old enough. Dr. Mbosanga. I'm old enough to consent, isn't Well, it? she's old. Yeah, so nze ndi proud nti ndi nkuze ate ebyo bannaffe abantu baakuze. I think we need to value life netuva kufocusinga ku myaka. There's what they call ageism where you focus on the myaka and then but let's focus on the myaka egyo tukozeemu ki. Okitegeera? I think for me would be the point, but of course obukulu ndi ku fourth floor plus. Abantu bagamba basinga bwe bagenda obulungu baenjoyinga good life, gundi ekyukamuko standards of living baba tebagala kudda wano. Lwaki okomawo mu biseera ebimu bagamba kati kanzije? Ndi Munnayuganda. This is home. Eri nagenda Angolitako. Kanyonyi. Can all the cases plus the other ones for the rental? Oh, okay. So you want to put some of the other banks here? Okay.